Mu kanyomero kaffe ebikusike olunaku olwaliro tutunuulidde Ssekabaka Muteesa ow'olubereberye ng'amannya ge mu bujjuvu ye Muteesa Mukaabya Kayiira era nga ye Kabaka wa Buganda owa30. Yatuula ku Namulondo nga wa myaka 19 gyokka okuva 1856 okutuuka 1884. Kitegeeza nti ku Namulondo yamalako emyaka 28. Kitaawe ye Ssekabaka Ssuuna owookubiri Kalema Kasinjo ate nnyina ye Nnaabakyala Muganzi Lwazza muzzukulu wa Mukale Kambugu yali yeddira Njovu. Kitaawe wa Ssekabaka Muteesa ow'olubereberye ekigambibwa nti Namulondo yali ajagaliza mutabani we Omuganzi Kayingo era omusuutibwa Omulangira Kajumba. Naye bwe yakisa omukono abataka nga bakulembeddwamu Katikkiro Kayiira bwe baamumuunya mu nsonga ne balaba nga tajja kufugika singa aba alidde eŋŋoma. Kye baasalawo kwe kulonda Muteesa n'atuula ku Namulondo kubanga ye yali mwana wa Ggonjebwa era omwetewaze okuva obuto bwe. Amatikkira ga Kabaka Muteesa ow'olubereberye gaali Kasubi Nabulagala era yasooka okukuba olubiri ku Kasozi Bbanda, olwo n'alusuulawo, n'akuba olwokubiri e Nakatema, n'akuba olulala e Nabbingo mpozzi n'e Kabojja, n'oluvannyuma e Kasubi Nabulagala. Obukulembeze bwa Ssekabaka Muteesa ow'olubereberye bwafugwa era bwewagikamu okuwakanyizibwa okuva mu baganda be okuli Omulangira Kiyimba n'Omulangira Kajumba abaakola enkwe eziwerako okulaba nga bamusuuza eŋŋoma naye zonna nga zigwa butaka. Oluvannyuma abalangira bano baakwatibwa era ne battibwa olw'okulya mu Bwakabaka olukwe. Kijjukira nti Abazungu abaasooka okujja kuno okwali John Hannington Speke ne James Augustine Grant baagoba ku mukulembeze gwa Ssekabaka Muteesa ow'olubereberye era yabaaniriza mu ssanyu ekyali ekisumuluzo eky'enkulaakulana mu Buganda kubanga yabawaliriza okuwandiikira Nnaabakyala ebbaluwa ne watandika okubaawo okuwaanyisiganya era n'ensobulagana wakati wa Buganda ne Bakyeruppe. Ssekabaka Muteesa yawasa abakazi 87 n'azaala abaana 98 ng'abasatu ku baana be ate baamala ne bali eŋŋoma mu myaka egy'enjawulo okwali Daniel Basamulekere Mwanga, Kiweewa Nnyonyi Ntono ne Kalema Muguluma. Ssekabaka Muteesa ow'olubereberye yafiira mu lubiri e Kasubi nga 9 Mukulukusabitungotungo 1884 nga wa myaka 47. Enjole ye neegalamizibwa ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogwa Mukulukusabitungotungo 1884 era mu lubiri e Kasubi. Tudda n'ebikusike ebikirako awo entanyeenya kunkumula.